tukusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa asebo sanyusa okukolaba mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byako oyinza okulowooza musajja mubi naye te musajja mulungi bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ate omusajja bw'amwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabyo bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga nawe tuba tetukkiriziganya ng'olunaku lwa tulutuuseeko olunaku makula nawulidde Kayunga vumbe simanyi ani ali free ani ayina waawo ku nsimbi tusooke tugatta tubayire crate mukama wange oli musajja muganda kyandibadde kya bugunjufu abantu okuba embuutu n'okubwatula oba ne bazina amazina ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno mukama wange nkugamba ebigambo bino nti wakuba embeera zange sizezo oba okujaganya ennyo oba nzite ndi musajja mukwata mpola nze naali bateeseko okugabula kye bayita ente nengisala mu Kayunga abantu bakirenga teryampadde lwataano naye omwami ono afudde Kalangwa ne banne baatugumbula omusajja oyo ne bamakinga sure nti bastaginga enfaaye ne bamussaamu omuguwa nti yeetuze senya nkyabadde akugamba mu kavidiyo nkuddiramu batta omuntu w'abantu gwe bali basinga okwagala nga bayamba okulwanyisa obubbi bw'ettaka ku kyalo Kalangwa ne banne baamutta ne bafeekinga enfaaye ne bamusiba omuguwa ku muti olunaku lw'olwaleero eyatta abantu abonyaabonyeza abantu nga n'omukulembeze waffe yakugamba mu kavidiyo nga wookawulidde ebikolobero bulijjo amanyi munnange ye tebamububbisa bbumba mukama amubbuludde mu nfa enzibu ennyo ey'akisidenti era nga wetuwogerera Kayunga mbuutu saagala agalamidde wabula si biwoobe mbuutu saagala agalamidde kikuyigamba ki oyigamu ki wetegekera enfaayo ofudde otya bagenda kusanyuka bagenda kujaganya fenna lyekkubo mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako kati laba noono tuyini wano naye tamanyi kale entuufu gyagwamu yenna waabibomboola alinga mbizi yabitanga omanyi mu abantu abamu mulowooza nti olw'okuba Kalangwa yafudde mukono yabadde ayina kuyimirira Kayunga yonna eyimirire ate munnange Kalangwa teyafudde bwe yalinga atugumbula efamire z'abantu nga batwalako amataka n'atugumbula famire ennamba n'agiteeka wali n'aziika abantu abaana b'abantu nga balamu mwali musirise ovuddeyo era nga mukuba kyenduulu era mmwe nga museka ki olowooza Kalangwa yali yatta omukago ne Katonda oba olowooza yabadde right hand we nga ye yamuwabula mu butaggwaawo ye bannange obadde oyagala tukole ki ng'olunaku lwa tulutuuseeko olunaku makula nawulidde Kayunga vumbe simanyi ani ali free ani ayina waawo ku nsimbi tusooke tugatta tubayire crate tusooke tugatta tubagulire ebita by'omwenge kali muli mutandise okkuba omumiro nammwe mujja kufa nammwe mugenda kufa ffe ekyo nga twakimanyiira eyo waffe fene waffe ekyo tekikyali kipya babadde batugumubadde abamwe babadde batugumbulanga balinga abajja mu kiraalo batugumbulanga bwe baagala naye bo bwe batuuka okufa nga mutandika okkuba emimiro nammwe mujja kufa nammwe mujja kukituukako kati ndowooza mukitegedde nti Katonda talya ppaani kati ndowooza mukitegedde nti kummwe mwena tewali yatta mukago na Katonda kuba abulamu butaggwaawo mutuleekaanira yenna avuddeyo avevenga era mmwe mwagala mutya nena nange osimba ebinnyo gwe mukyala kale gamire temukkiriza ng'ogisala n'obaga mutwale yabwerere balye bajaguze ate atwaleko ennyama gy'asobola okulya n'amalawo busungu nga buba bungi obwo muganda wange nkugamba ebigambo bino nze njogera nga nnyina amaziga buli ssaawa gankulukuta ku mutima era bwentaba ku muntu agamba nti Kalangwa yafudde kitalu nnyo mpulira obusungu ng'akyagala kwanika
Kalangwa yaŋŋamba mulope wa Mukama Katonda. Kalangwa yakusindika omulope wa Mukama nga ku nsi tolina osobola muwaaba. Yaŋŋamba okujjako ondooke ewa Mukama Katonda. Wano mu Uganda tolina wogenda kundoopa. Wangi. Yaŋŋamba ebigambo bino. Mukulu Kigwe. Oba kiki lino ettaka walisaza amagezi n'olivaako. Kiteeke kyokka bannumba ewange awaka ku ttaka eryo ku faamu. Ne bankuba emiggo. Ne bankuba n'essasi ku kugulu enkovu ngiina. Ku ttaka eriryo kwe bakubira emiggo. Eryange. Baateera enkya, emmundu 3 ne zijja. Futa emisana ndi awo ne mukazi wange n'abaana. Ne batandika okusigula olugo olw'obute bwange. Ne nkwata ejjambiya mukazi n'agamba togendayo bagenda kudda. Ne mugamba nti wekuba kufa Allah yansonda nga olwaleero lwe nnyina okufa. Ne weewaayo ofe. Kizakoze ki? Nfe. Nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya. Era kye nalina mu mutima gwange olwaleero kanfe. Naye sijja kukkiriza abasajja bano abajoozi kubeera nga basigula olugo lw'enteezayo ku ttaka lyange mbuveewo. Jjukira talina waaloperwa. Tolina wonza muwaabira. Mwami Kigwe, nze nfunyemu kino bwe nti. Ensebo. Olukujjukujju lwe yakozesa lwe lumuyisa omubbi naye yakwatanga ssente ze n'asasula. Lwaki ate ayitibwa mubbi? Nkubuulidde ebigambo bino. Ekkooti nawoza mu kkooti emyaka 8. Kulina ettaka ly'endiko. Emyaka 8. Ettaka naliwangula mu kkooti. Ne judgment yange ngiina ensula mitwetwe. Ng'owangudde omusango ettaka libaddira mu mikono gyammwe. Yakwata kassa muwala we baamukuba akalulu ekanyunga omulundi ogwaggwa. Muwala we yeesimba nawo ko mu by'obululu. Yaleeta muwala we n'amusimba ekanyunga. Ku Nakwedde. Nakwedde yaliwo. Si Nakwedde alina muwala we bamuyita oba birungi. Muwala we bamuyita birungi. Nakusa simanyi kati RDC simanyi waawa. N'olugero abadde yeesimbawo. Yamuleka ne yeesimbawo era n'agwa. Otuufu we baamukuba luufu eryakalulu. Ekiwojjowojjo n'essungu lye eryakalulu. Nafikira okuleeta ente 350 ku ttaka lyange ku faamu yange. Okuva olwo essaawa zino kweziri. Obusufu sincerely speaking simanyi bugagga gwe bwe wenkanya. Naye omuntu najja mu nsi yo mu maka go wolina omukyala n'abaana. Nakugamba kaakati mu nsi yo wali eno watako kali akasonda ute okwenyiga n'abaana wanawasigadde wonna wange. Ekyaddala abaakujoze. Ekyo obusungu bwe nnina n'obukyayi bwe nnina omusajja Kalangwa wakuba nti kyesobola ndi munaku. Mwami Kigwe, waliwo n'enjogera eno egamba nabadde oyo gwe wagambye vidiyo gye walabye ng'agamba nti engeri gy'ali ow'ebyobufuzi ng'ali ku sayidi eri gye mugamba mmwe gye mutayagala mumulwana n'ebyobufuzi. Kaakati kankubuulira ebigambo bino. Nze siikeerangako kunaku n'olumu nenfatira Bobi Wine eby'obugagga bye nnina biba bigenda kusaanawo. Nkitegeera. Mpeze ekitundu 8. Okiwulira? Nzikwate omuntu bano abasajja abavubuka nga namwe balaba. Bagenda kusiga sente n'emu. Osuubira mbeerewa awo wa gwe nnyinza okwenyiga okusobola okukuuma ente zange nga bwe ziri.
ng'akavuba kagenda kawa Pulezidenti Museveni. Weewaawo alina embeera ennyikiriza ekisusse naye okusobola okufissaawo kwako kennyina alina omuwa akalulu. Ekyo zanzibaleme zirya entalo bwe zijja teryasigaza kyabugagga tebayita ebyobugagga baba babitwala okujjako ettaka osobola okutuuka n'olisanga naye tekusanga nze maama wange ekitange. Mwami Kigwe nga tumaliriza kuba emboozi eno abantu bagiwuliriza okuva eri gyetandikira naye kyembadde mbuuza ekisembayo ng'oggyeko bino yesu ebyogerwa musajja mubi musajja mubbi musajja ki naye baŋŋambye ate Kayunga akulaakulanye nnyo ku mulembe gwe era ebintu byakoze bingi amalwaliro agazimbye amasomero ga gavumenti akugamba bwatyo nze kyemmanyi okunoonya obululu bwe agabye nnyo t-shirt agabye nnyo ekyo kye bayita enkumbi agabye nnyo enkumbi ne t-shirt twawadde enkumbi ng'amuweerako omutwalo gumu bwe mba nkirimba Allah nzige olwaleero Allah bwensinza anzige bwe mba muganda nga nina kyennimbye ate Allah awulira kubanga teyali kutuwoteza bwe mba nnimba enkulaakulana gyempulira enkulaakulana gwe gy'omanyi t-shirt nkumbi n'omutwalo enkulaakulana gwe gy'omanyi yabawa t-shirt yabawa enkumbi n'omutwalo ebintu byalina mu Kayunga nga empulira mbu rediyo nagituukamuuko era nagisiŋŋaanamu ebifaananyi bibiri n'essaawa zino bwe mba sirimbye ekifaananyi ekyakalangwa tekiriimu mulimu ekifaananyi kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulimu ekifaananyi ekyokubiri kya Salimu Saleh bye bifaananyi ebirimu ebiri mu studio za rediyo Petro Clinton gy'oyogerako eri wano Bukolooto era mbu abantu amafuta banywa ga bbeeyi ntono amafuta bagakendeeza ebbeeyi wange oyo owa boda yabadde aŋŋamba nti n'amafuta gaba ga bbeeyi ntono abantu abakoledde ebintu bingi nnyo tebakulimba nti mafuta ga bbeeyi ntono mbadde nkyakuyonyola bw'ova ku bifaananyi ebiri mu rediyo nze nalowoozezza nga nannyini rediyo yandibadde muna ekifaananyi kye ekifaananyi ky'okutago nga kike ate engeri gyeri mu Bwakabaka n'ekyakabaka kibaamu ofiisi yonna eri ofiisho mulimu ebifaananyi bibiri yenjogera gye mazima kano Mwami Kigwe kano ke kasembayo amaanyi gano ag'omugenzi ogamba gabadde gavaawa amaanyi gano agakwata emmundu agakinyagisa mu butuufu kankugamba ekigambo kino sibadde wakukyogera nti nze sirabangako mubbi wa ttaka nga talina mundu teri mubbi wa ttaka jja nakasaale teri mubbi wa ttaka jja nakasaale teri mubbi wa ttaka jja najjambiya otuulya mukama wange nkakasa bulungi nti gavumenti gye tuyina ebadde mabega wa Karangwa okugikolera buli kimu kyakola kubanga bakubye abantu emiko batta abantu mu butuufu Karangwa abadde bukibakisobola abuza abantu okiwulira nkuwulira ebigambo byange kale tweyanzizza obubaka obwo katusabe Mukama abagumye abantu b'e Kayunga esebo
era wanabaawo information yonna yeetaaga abakulu nga baginsaba sebo nsaba essimu ebeereko tuyambagane ffenna. Wendi. Amiina sebo. Nettaka lyange ssaawa zino alinako ente kati eziweranga 4. Sebo. Kale sebo tweyanzizza amaloboozi ago. Wange? Nti tweyanzizza obubaka obwo sebo. Sebo. Kale sebo olunaku olulungi. Kale alaba Focus TV, thank you so much wenye okubeera ng'olaba emboozi gyevudde eri mpaka wano. Mwami oyo yanoonyezza, sinze yamunoonyezza ng'alina obubaka bwe nga bw'obuwulidde bw'ayagala otuusa eri gwe Munnayuganda. Nkakasa bulungi nti okuva gye tuvudde eri mpaka wano we tuli osobola ofumiitiriza n'omanya ekifaananyi kya Kalangwa omutuufu yaani. Bangi balina, buli omu alina version ye eya Kalangwa, era 10 terikyawa omu. Oli asobola okwogera ebibye n'oli n'ayogera ebibye, naye nkakasa nti bw'oba owulidde emboozi ya Mwami Kigwe otika kuba oggyemu oba osengezze n'ofuna ekituufu kye. Kinze Ade Wilberforce Kunyinja mutukize tukuma olunaku olwaleero tujja kujja ne story endala nnyo nga tetunaba kuziika Mwami Kalangwa Moses. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuzikisa. Abalumu bagambye bagugire ejjambya naye ffe tukivumirira wano ku Focus TV okutyoboola eddembe ly'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Otherwise, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi